Bannayuganda munnange wena gy'oli nkulamusizaako nnyo n'okwebaza n'emirimu ne covid lockdown. Manyi kati zino ezaffe eza Uganda tezikyategeerekeka. Kati olwaleero waliwo muntu mutimu gwe twagala twogereko. Tubadde tuli awo ne tuwulira nti ate security minister gwe baleese omupya simanyi Jim Muhwezi yakoze endagaano ne kampuni mu Russia ey'Abarussia okugenda okuteeka tracking devices oba obuntu obubega ku Bannayuganda mu mmotoka zaabwe, ku pikipiki, ku maato, ndowooza ne ku gaali bajja ziteekako n'ebigaali bino tusindika mu wino. Era wino ekyaliwo kaakati mu Uganda tetugerera bubi gavumenti naye kwegamba waliwo wotuuka nolaba nga n'ekyokugera kyagala kuwula. Mu kiseera bwe kiti amasomero gali lockdown, abantu bafa mu malwaliro, abaana baffe tebasoma, abantu tebalina mmere bafa njala. Buli kimu kiri ate standstill. Kino kye twandyetaaze mu kiseera kino. Eno gavumenti ekolera y'abantu ya famire yesavunaani lyali kanze ambuuzo mu kiseera mwe tuli nga Bannayuganda kubanga ebisente ze basipendingi ezaffe abawa omusolo. Mu kiseera mwe tuli abaana bamala omwaka oguwedde 2 tebasoma. Kyokka buli lwe bagendayo okusoma ne bakaka abantu abazadde okuwa fees ezitali accounted for. Basomayo wiiki emu ennaku 3 ne bawaziwaka fees eyo ng'agenze. Kyokka n'amasomero nago galina gali mu komaani okutwala omwana nti omala kusasula sente zonna. Naye gavumenti embi nga si nyangu kuwona. Nze kinsobedde kino ekituuka ne kinsuukako. Mu kiseera kino ng'Abannayuganda mwe tuli abantu abamu kati lwe tukeesa lwe tubala lona ddako waka era wawamu oba ofuna omukisa n'obazaako ekyemisana ebyekyogulo biveeko kubawo okubindoo. Naye ku resources zetulina mu Uganda omuntu Munnayuganda yandibadde asinga okufuna emmere nti kati bannabyabufuzi balina okuleetera ekyokulya. Ku resources zetulina nga tulina ettaka lyaffe ggimu. Mu kiseera kino watuli abasajja bali mu kusayinga ddiini nti agenda kugula buuma bwakubega Bannayuganda. Naye tafuddeyo amasomero tegasoma, abaana tebasoma, tulina abasomesa abali eyo baliho referensi. Sente tono nnyo zisobola okukyusa obulamu bw'abantu. Kati obanga tusobola kubalabirira embeera nga bweri kwegamba gavumenti yeerimbika mu covid so nga ate amazima amatuufu gali kale ekituufu covid yegyali ate era n'okwetatta naye teyali ku nti yandibadde yeetagisa okuteeka Abannayuganda mu lockdown ez'okumukumu. Abantu batadde mu lockdown tolina kyobayambye, oli mu kugula buuma mu kutracking abantu. Kwegamba ebintu bino bisobera eyaliwo nga bapulaninga oba nga bateesa okuteeka ezo kamera eziri ku makubo. Mugaso ki gwe wali olabeko kamera z'oku makubo okuzikola okuggyako kye bazikozesera tubega Bannayuganda okutta busi bantu. Nze kinalabye kyezasembeyo okola oba kyezasimbyeyo okola kikino eky'oli owa poliisi gwe bagamba mbu baakuba ennyundo so nga ate naye yali planted. Naye abantu nga bangi abattiddwa ku makubo naye toyinza kulabako nti kamera yiino eri ku luguudo lw'Entebbe oba olw'eggundi lwakugize bagikebedde nekwata omutemu yasse gundi oba eyabbye just
soba nange eno gavumenti eno ng'abantu twajagala naye ng'ekyo tusiza kwegamba okwenyiga era kati tugiwagira lwa butaagaani. Kati ekyo nga kiri awo mmanyi tulina na minisita simanyi Jim Muhoozi alina bwe yaddirira mu bigere bamuyita Gen Elitowine eyayogera nti the police has a right to shoot and kill Ugandans. Kyokka tebagenda okushutinsa y'emmundu gye basasula omusolo ne bagula. Kati naye bamuyise mu kakiiko ka paalamenti olw'emu kampuni ya Russia gye balangirira nti yagwa olw'okugwamu ensimbi. Ate namunange ebintu byekakola bisobera kampuni abakulu bano zibaleeta zonna ziba teziriyo abazze mugoberera. Mwejjukira kampuni gye bagamba nti batenganya simanyi kuleeta oba ambulance nga naye teriyo byakikwangala. Kati bamuyise katusuubire nti yetaabire arrogant nga tumwine one time omwejjukira bamuyitako mu kakiiko ka paalamenti nantuukire n'abajeeganjerezi. Kati munange ebyo tubireke kakati katugende mu maaso. Gwe Munnayuganda kikyolowooza oba kyolaba nga bano abasajja kyebabala okulowooza nti bagenda kuteeka obuuma buno mu mmotoka z'abantu kituufu? Is it for the good of Ugandans oba business basajja bano kwagala kufuna? Kubanga oba ojjukirako mulembe gwa speed governor ye ennungu ebyo bikyali awo. Waliwo bino ebigundi bagenda nga bazimba ku makubo musimanyi bakebera emmotoka z'abantu ebyo nabyo ne bigasa gavumenti ebi bannange nabyo ne bibba esente z'Abannayuganda. Nobody accounted for that money. Naye kati bw'omubuuma ngenda tuyamba mutya? Ekyo kibuuzo gwe naawe lowooza onoofuna ansa ng'okkirira wansi awo mu buguuni mu comment box ng'oteekamu tunabyogerako edda. Kakati waliwo kino kibadde ku matu g'abantu ennaku zino ekiya egundi musimanyi Rwanda ebega abakungu abamu aba gavumenti ate Rwanda erina obutakkaanya ne gavumenti ya Museveni. Mumulowooza kituufu? Nze njira diversion ate omanyi bino nze ebyange byentera okubawo okubagamba bibeera byetaagamu obwongo bungi okutegeera n'okulowoozaako ennyo n'okola analysis eyo naawe olina okubeera n'omuntu nga bwegwo si gwanenga omuntu okutugamba mu Rwanda ebega Uganda gavumenti ya Museveni ebega Abannayuganda kubanga Rwanda ne Museveni bali kimu. Must wake up. Ebyo bintu balekera okutubuzaabuza n'okubalimba kitegeera. Kati banza n'okuba nga bali mu kugezesa bagala kulaba bikola bitya then baleete bino obanga kabadde kakodyo nti kati Rwanda etubega kati katuteekemu device nga bolaba kati bagamba ne bagenda bakuba abantu amasasi mukati tuteekemu tracking device oba mujjukire bya speed governor babika kati kakuba na Uganda naye wakati byo byafiira wa obukulembeze obubi bannange. Kakati bino byonna obuzi obugoberera bitandise mulembe gwa kampeeni kubanga akalulu kano kaba kalubirizaamu nga balaba ebintu ebimu bigwawo bugwi bamanyi babipulaniddwawo okugezaako okwagala okola ki okutalika okubabiga nga bolaba kati ennaku zino oyinza okutambula otudde ku boda owa boda n'atandika okunyumisa emboozi akugamba motoka ya gundi emu wifi egundi mumuza munange bya wifi emanyi nti ate naye olidde ku stage obitegeera weebityo kati nno munnange twerinde manyi wabaddewo ababadde bacaccaliza simanyi batugiddewo VPN simanyi biki babaleetera zi app ezigenda okubabeka ku ssimu gye bakwata esente ez'onoogula kati app ezimu mulina okuzegendereza akitegeera mulina okuzegendereza
simanyi abiki Facebook, WhatsApp, Instagram, simanyi Telegram, biki ebyo yadde kale waliwo app endala ezizikiwa era nga baleeta OTT tufuna solution ya VPN nabino naweka babireete era tujja kufuna solution endala bagenda atumala kubanga jjukira guma mulembe gwaffe bo yadde beetwerimbikamu kubwabo bugenzi omanyi waliwo ekintu kyetasobola kukyusa nze ntuula newentuula wano kwegamba nga ndimukukomba mu mali enseka n'okuseka gwe nobeera mukulembeze pulezidenti ensi wagisanga weeri ng'ate waliwo ne bapulezidenti abalala bewaddirira mu bigeri naye n'otatula n'ogamba nti yadde kale obukulembeze bunyumira mbagala naye ensi yaliko abaagisookako ekyo notamanya nti kati weba yaliko abaagisookako era waliwo abagenda okuddako yoabutugo kati notuula notamanya oba omuntu ne gukumenyera obwereere notandika okulowooza nti nja kulekawo oba mutabani wange oba muganda wange oba mwana wange oba omuntu wa famire yange nga weerabidde nti Obote bwe yagenda yalekawo Akena oba Amini bwe yagenda yalekawo mutabani wa Amini oba Binayesu oba Yusufu balekawo abaana baabwe Wakabaka okujjako obwakabaka obwesigirana ogambira ddala nti ndowooza Uganda kati kyafuuka Gond Kingdom yo wawamba kyaggwa ekitalisoboka Uganda erina processes mweyita ofuna abakulembeze ne bw'olikoloonya nga time etuuse nti your generation has gone you will go definitely you will go Spec News Uganda nga bulijjo tubagala nnyo share subscribe twagale Mukama abakuume mwongere okwekuuma COVID